Kale mukutuguta nti kwe tulinze Sonko Muhammad muli mutya obulamu bugamba butya tuli ku kisaawe Entebe. This is Entebe International Airport. Kisaawe kye tuyina wano mu ggwanga erya Uganda. Buli muntu afuluma eggwanga ng'onali kyenyonyi wano w'oyita. N'omuntu akomawo mu ggwanga akozesa ennyonyi the same thing era naye wano w'ayita. So waliwo enkyukakyuka ezigenze zikolebwa wano mu kisaawe bagenda maaso okulaba nti ate kisaawe kiyoyotebwa kizimbibwa. Ebbanga eriiseeko emabega mubadde nga muyita wano mu area tutera yingirira sayidi eri si tutera bagituyingirira ffenna. So betuyingira side eri motoka ezimu zyane ziparkinga wano kati so okuyita wano bwe wati wabadde ngawo ebibaati babadde bateekawo ebibaati ebyo nga biziize eno balime banti waliwo bye bakola material ave yakuba omuntu oba ejjinja nti so ono wengeri wano buti motoka tezikoona kati so ogenda okoma wano ku kisaawe wiiki ziringanga 2 emabega baggulawo wano bwe twajjanga twayingiranga ng'abantu balindira sayidi eri nga gye tugenda ntweyitingira abantu sayidi eri gy'olengera bw'ensonga bw'enti ng'omalayo eri kati then right now we bafulumira kati wakyuseemu weewano so gadaludde okujja no ku kisaawe naye ng'otera okujjawo kunobako abantu b'okima obadde oyitangawo buyisi paka eri kati bojja tobula olina kujja era bafulumirawo wali omulyango ne bafulumira wano walabika bulungi nnyo nga oyinza okubeera ng'ate olaba kakola nsi wansi weekali amanye kimu kiba kizze ku limiti oyinza okugiwa somehow nankwadde biyinza okujja leeti bagamba kale bakikoze n'ate kireetera tekivuganya bire ebisaawe ebirala okitegedde so like that nga omanyi embeera wane ey'omu ggwanga Uganda nga bweyinza okubeera ngeri naye walabika bulungi nnyo olwo emmotoka eziyita waggulu ne ziguka sayidi eri ezimu zeetoolola sayidi eri nga zinaafuluma ne zifulumiramu ate eri gy'olengera era naye tunaabafa n'abayise wano nga tugenda nga tukozesezza wano era tufulumira sayidi eri wali omulyango ogufuluma wano ku kisaawe bw'otuuka ebintu ebisinga obungi wano mu ggwanga Uganda bagenda babiwoozaako omusolo era biba byakusasulira emmotoka bw'etuuka wano bagisasula 2,000 that is parking fee saawe esooka buli lwerwawo negenda nga yeeyongeramu essaawa endala bagenda bagijja ku nusu oludala 10 like that ndowooza kiyinza oba kikolebwa ogezaako kuyiziyiza omujjuzo oba omungi ogw'emmotoka ennyingi ezijja wano ku kisaawe n'okuba nti ate kisa kiba nga kikolayo akasente ne gavumenti naye ekoleyo akasente abakuŋŋaanya nga abatwala kisaawe boyinza okuba nga obayita aba Civil Aviation Authority so mu mbeera efaanaganako nga bwekyo tuzeera olunaku olwaleero nga tulina tuze okukima mwannyinaffe naye nawankubadde nti sometimes bwe tuba tukima omuntu kisinzira omuntu kikyayagala olwo omuntu ayinza okwagala omukima privately n'agamba nkima naye tonjogerako wadde nawayinza okugamba nja kunyumiza emboozi naye tondaga face nja gikunyumiza mu audio naye obaawo n'agamba nkima ontwale nga tebantabisira byekoseeko wantu wonna lwakuba ekyenjolo lyo kyendabye waliwo ewabeeranga parking y'abantu abatambuza abantu abava ku kisaawe naye kati ndaba kyakendeddemu sikyabalaba wano emmotoka ate nzirengedde eri wala era bw'otunula ne weetegereza sayidi olwaliwo bannyinaanze bwe ntuuse wano abamu babadde bandaba nga bammanyi abamu babadde banneefaananyiriza waswa ema adde bampita wali eri tebaagala balaba naye ate batuuse bali stark awo we bali tebalina ani agenda batambuza so nyiigako Kameme Sonko nange nteekakawo Kameme nange ntwala akantu so on bye bibagamba bibadde wano naye ng'ate nze engeri gye nkolamu ebintu most of the times nsobola kati gwenzo kima leero nze mukima nze ne sister we gwenzo mukima naye emmotoka eba capacity capacity y'abantu nsobola okwongeramu omulala naye mbasaagala kunyiga abantu kati nga gwe client mbanyagala nkuvuge bulungi nkutwale wammwe nga teweenyize mujja mukooyi muntu abaagala tule mu mmotoka mumenyere emito yeebake akugambe ntugenda mukono bw'otuuka emukono ojja okuddamu okole ki onkoneko kasimu so like that kati so tumaze okumukima naye njagadde mbalage embeera eri wano ennaku zino wano mu Uganda kati akasana kaakira ddala lwenkuba ebadde ng'etonya nga gye mbatiisa naye kati akasana kaakira ddala n'abalinyi ba booda nga mukomawo because waliwo ngambya embeera mbi siyina ssente so naye abadde mukola naye abantu bano abamu tubasaasira abamu ogenda okwekanga nga ssente zabadde akola badde aziwa boyfriend nga gwazirya naye abalala akomawo wano nga asasulidde ebintu byaze nabyo emitwalo nga 5 oba 7 naye nga bwagenda bwemwetagisa emitwalo 15 oba 2 emmotoka eri special n'agaana ogisasula agala akekkereze n'abyetikka ku mutwe n'afuna n'abamwetikirako ne batuuka ku kisaawe ne babimubbako n'atuuka mu paaka ensawo emu n'ebula n'akuba emiranga nakkubira esimu nakugamba Sonko nali njagala ojja onkime n'ogaana mwana gwe okunyamba nakugamba bangamba tolina ssente nti ate kati buzibu kinyamba onkolere story bakanama banange bansondere nzereyo ku kyeyo banzibako ensawo zange nga mulimu $3,000,000 n'ogamba oli yakugamba talina ssente completely okitegeera ssente nazitambuliza ku boda ezaali mu ensawo n'ebula and so on ekirabamu abatuuka wano muyita walala n'ebintu bye mbamuze nabyo naye nebikola ki nabyo ne biyita walala bw'onaaba teweegenderezza ojja kujja n'ensawo nga nnya bw'onaaba toli mugezigezi ng'ovuddeeyo gwe oli bw'otyo ensawo emu oyinza obutagituusa
ekitali ekiyinza obbanga yemu erimu ebyamaguzi ebingi ebisinga kawinza obutagikyusa noba ate ng'ogitadde mu transport ate n'otagituusa n'obanga yeroosa okoze y'amaanyi nnyo kale tugenda sukola n'okolwa leero but for airport pickups oba okoma wano mu Uganda you can contact us ku namba y'essimu 0706 79 47 29 tulina n'ennamba eya MTN eri 0782 95 21 55 bonna batukonyeko ku namba ezo bbiri ojja kuba ng'otufuna bulambalamba tujje tukukime from the airport paka ewammwe ne bw'oliba oddayo nga tusigale tucommunicate nga tuli ku kime ewammwe ne tukuzaayo ng'oddayo ku kyeyo Sonko Muhammad Marenja abeera ku kamera kale katwongedekere ebitundu eby'emukono nga tugenda okuba nga tetutwala omwana ow'omuwala ono kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nva ku kisaawe Entebe naye tuyimiriridde wano kumpi tugenda mu ssaawa namba ku rawundi y'e Namuŋŋoona wano kugenda joyininga Hoima Road mpise waggulu naye jam akutte anti abagenyi abali mu ggwanga erya Uganda basobola bayimiriza tugeze nga wano e Namuŋŋoona naye ng'omuntu gwe balinda ajja ayinza okuba nga alinganga mukono bwe tubadde tugenda ku kisaawe Entebe tubadde tugenda ndabe konvoyi y'omukulembeze w'eggwanga yo ng'eriko express ng'ejja naye era musanga ajjamu eri nga bayimiriza dda ndooza mulaba ne bodaboda zannyini zituuka ng'ebyokuyita teziina aba bano bakka wansi ku mwala mu myala otuuka omusaabaze n'avaako oyo wuyo eguddeyo omusaabaze n'avaako kati ate n'osooka n'ogivuga wekka n'ogenda ng'ogiwalula kati nga olaba oyo wagenda yita mwala wuuyo then ne mugenda ne mweyongerayo paka ate omusaabaze najja nga atambuza bigere ataakusange so jamu akutta alabika byaddala bw'ayise maaso awo kati ayitamu agenza atuuse paka kumpi nga Busega because tugenda mu ssaawa namba bwe twayimiriridde wano nina n'ekibuzo kye nnyinza okwebuuza kati singa ejja nga ambulance ne bagisibira mu makatikati naye nga mulimu omulwadde omuyi nga bwe batamwanguyira mu ddakiika endala entintini nga 3 afa ne babayimiriza essaawa namba omulwadde ddala ayinza okusimattuka so northern bypass twali tugimanyi nti jamu yaggwa ku northern bypass naye kati emmotoka baziyimiriza nga bw'olaba ne mubiva nako ne muvaamu ne mutula n'okutuula ndooza mulaba kano kasozi nga bw'olengera emmotoka ya bbulaaka paka abantu bali bw'olengera ne zikka so jamu akwatiridde mungi nnyo n'emmotoka terina weeyita neeno mu maaso tolinawo osobola yisa kigere kannyongere embalage mulaba boda kati kye bakola musaabaze kumuggyako ne bazisa muwala kuba kandiso ono tetumanyi babalinze mugenyi ki atusibizza wano paka ate ndowooza waana atuukya tubeera ate nga tusobola okuba nga tukola ki ate nga tweyongera abantu bava mu mamotoka gaabwe mulengerawo maaso oli agiggudde avaamu n'afuna ne ku mazzi n'anywa abamu bali mamotoka beebase eri kigenda mu maaso jamba tuyimiriza seriously batuyimiriza saidi emu yokka yeegenda endala teri saidi ekola tuli wano kumpi ne Lubigi kale emmotoka zikutte paka Nansa na jamu ddala zikutteza kazituusa e Busega mungi nnyo bana bewaffe eno waggulu babageza kuba nga batambulamuuko nva ku kisaawe nva kukima be muyita bakadaama gwe nva okukima otudde mwenva okukima so jamu mungi amakubo agamu bagaggadde ebyaddala jamu mungi nnyo emmotoka mino zireka nga zitokota kitegeeza amafuta gaba gagenda abamu bo bazizikizza ne babivaako nowaatagwamu wuyo alwanagana nayo watafuna amuyambako alimba tajja jijjawo balabika nga abataddemu ezimu wano katulabe ezitaddemu nezigenda kwesetulamu katini nnyo ndooza muzirabye ziizo zesuddemu katini nnyo neziddamu neziyimirira tukyaliwo wano
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.